ntandikwa y'omwezi guno obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ky'enkuluze bwatwala ebimotoka biweetiye Busaabala okuliraana bbiici y'omuyimbi Robert Sentamu eyeeyita Bobi Wine era ne basenda ekitundu ku bbiici. Okusinziira ku Bwakabaka, ono yali yeesenza ku ttaka lya Buganda nga mpaawo n'omu gwasoose kusaba lukkusa. Abatuuze e Busaabala kino buli omu yakiraba bubwe. Era ssebo tubali twakyawa Kabaka naye kati ketufunye ekifaananyi kino ne bajja ne balaga nti Bobi Wine si ye mutuufu ne Kabaka tweyongedde omwagala. Really omuntu azze okumenya wano siraba kikyamenyeewo ba destroying the nature. Ekituufu kiri nti Mengo of course okumala ebbanga lyonna ebadde ng'esenda abantu e Busaabala naye abantu nga bakiteeka ku nze Bobi Wine. Guno si gwe mulundi ogusoose Obwakabaka okuyingira enkayana z'ettaka n'abantu ba bulijjo nga n'omwaka oguwedde gwokka zaasaanuuka. Mpola mpola ebintu nga bino bibadde bitandise okuttattana enkolagana ya Buganda n'abantu abawangaaliramu ko n'okuviirako bangi okufuuka emmomboze mu nsi mwe bazaalwa. Mu ngeri y'okugonjoolamu ebyasoba Ssaabataka asiimye buli musenzeewo akwasibwa ekyapa ku ttaka kwali. Okusiima kw'amaaso moogi kutongozeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga e Bulange Mmengo. Awo nno Ssaabasajja Kabaka asiimye abantu bano bonna abeewandiisa baweebwe ebyapa mu kikungo mu nkola etuumiddwa ekyapa mu ngalo ku miwendo egisaliddwa ebitundu 200 ku 100. Enkola eno oba pulojekiti ya kiseera buseera nno era yakumala emyezi 6. Buganda Land Board akakiiko akatondebwawo okulabirira ettaka ly'obujjajja ke kakulembeddemu enteekateeka eno egenda okuganyulwa abantu emitwalo 13. Kamalabyonna atubuulidde nti bano emitwalo 13 be baba amaledde enteekateeka z'okwewandiisa ne bakakasa obusenze bwabwe. Bwe tugamba okuwa ebyapa be bano abeewandiisa emitwalo 13. Kaakati gwe abadde n'okwewandiisa nga nawe oyagala okwewandiisa osanga bwe tunaamala bano emitwalo 13 abalala bano abeewandiisa mu bbanga eryo tuyinza okwongeza okusinziira ku nga bw'embeera bw'eneebeera. Beene era agendereddemu okulaba ng'abantu be basobola okwekulaakulanya awatali misoso mingi gya kugoberera. Ekisooka okusobozesa abantu ba Ssaabasajja okufuna obwannannyini ku bibanja byabwe kikendeze kugobaganyizibwa. Ekyokubiri okusobozesa ab'ebibanja okusasula ensimbi eza liizi ze mbagambye ensirikitu awatali bukwakkulizo kuba mu nkola eya bulijjo oyita misoso mingi. Ekyokusatu okuwa abantu ba Kabaka obwannannyini kibasobozesa okutuula entende wamu n'okukulaakulanya ebibanja byabwe. Ebyapa ebigabwa bigenda kubeera bya liizi ya myaka 49 nga kumpi n'abadde teyeeyinza kyapa wa kukifuna kubanga bisaliddwa ebbeeyi. Mayiga ategeezezza nti abo abateewandiisa nabo keekadde okusaba essaala osanga abakulu baneekuba mu kifuba nabo ne baweebwa ebyapa. Tugenda kusookera ku abo bwe tunaamala abo ndowooza katulabe ng'okwewandiisa bwe kunaagenda. N'abo abaafuna ebyapa okuva mu gavumenti eya wakati ng'ettaka kwe bali lyali terinnaddizibwa Buganda nabo baakufuna omukisa. Kyokka wabaddewo okutya nti abakozi ba Buganda Land Board obuyinza obubaweereddwa bandi bweyambisa obubi mu ngeri y'okujja ensimbi ku bantu wabula Katikkiro abalabudde. Buganda Land Board erimu abakozi bangi era bwe mubaamu ow'ekyejo nze anti bamuzanga Katikkiro ne mumanya bano ne bamuntegeeza tumubonereza era bangi tubabonereza. Mu biwandiiko bya Buganda Land Board kikyali kizibu okumanya abantu bameka abateewandiisa nga kakasa busenze bwabwe ku ttaka ly'Obwakabaka nga wakyaliwo na bangi ku bo abatakkiririza mu nkola ya kitongole kino. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.